Ebintu mukaaga by'olina okukwata ng'oyingira obufumbo naddala ng'oli Uganda bisobola okwapulayinga mu nsi yonna. Omwana ow'obuwala ng'oyingira obufumbo leero kankoleko kugwa kkojja. Ensonga zino mukaaga zegendereze nnyo. Bw'oli batompuliriza gw'olimanya naye nze kassa nkugambye ekyokukola. Namba emu, bw'ofunayo omuntu akwana sooka ofuneko akatabo owandiika ennamba za mikwano gyo bonna b'oludde nabo abakubeereddewo mu bizibu bw'obadde otera okukubira akasimu konna. Sajja ebiseera ebisinga mu moving in mu relationship empya esimu bagikuggyako ne bakuwa empya yesu ofunye ya bbeeyi naye obuzibu omuntu oyo akuggyako essimu oluusi gw'ogenda ofuna tugeze musajja mukulu mukko temulina mboozi egenda bagatta katojena kukubira lunaku lulamba kuba ababbize akuggyako abantu obadde olina okukubirako ne munyumyamu ogenda kubeera mu bufumbo ng'oli bowadi. Namba 2, nemba muyina ebizibu ebyenkana bitya tosabanga mwami w'okuyambako ku bizibu byewammwe. Oba nnyoko tebalina kyakulya tetenkanya kiwaali bawadde ng'era bwe waliwo nga tolina mulimu nti era baali basobola okubasitaka nga tosobola bayamba nga tolina mulimu. Saagala otwale bufumbo nga bizinesi. Omusajja watandika okuyamba n'okulabirira baganda bo okuweerera ebyo biki ebyo kuyamba w'emmere ekitiibwa tosigaza kitegedde oba owewuse maaso ge bangi nnyo ekitiibwa tekijjirako kuyamba kasita ofuuka beega famire yonna yagiwa ng'atandika okukulengeza ati nga kunkumula. Muleke bw'aba yeesootinze nga ye n'agamba beetaaga okuwa n'abawa kirungi nnyo naye nga tewasabye nti bannyambireko ati liseze enviri z'oba okwata omugabe munnange nade sisobola siba nviri nga maama baasuze enjala ozimuwe. Tomusaba muleke ye yeetume. Bwe yeetuma ne bw'abikulangira naawe obimuddiza nti nakusabako kiba kyangu nnyo naye oba gwe wagamba. Namba 3, gezaako nnyo okulaba nga tokuliyetingawo omukwano gw'amaanyi wakati w'abakoddomi bo baganda bo ne mukoddomi waabwe. Toteekawo nnyo mukwano guli awo. Era kino njala okugamba boy child yenna ali eyo. Abakazi abamu tugenda obbafuna tubafunira ku baganda baabwe nti obaddeyo muganda we gw'omanyi. Bw'omala ofuna omukyala nga mubadde mukwatagana nnyo ne baganda okusigazaamu ku respect enkolagana gikendeeze. Musigale nga munyumya tobawalana naye yes tojja nnyo. Buli bw'ojja ennyo omuntu n'akumanyiira jjukira tewali muntu atya kintu ky'amanyi. Omuntu atya kintu ky'atamanyi. Omuntu okubeera free naawe alina okuba nga akumanyidde. Kati abakoddomi bo tebasobola kuwa kitiibwa kyabuko nga musiiba mwenna mutalika mwenna ne womba mubadde mukolera wamu bawe mu space jangu obalabwe diplomatically ojja kusigala n'ekitiibwa kyo bw'otandika oli okubeera nga mutambula mwenna tojja kusigaza katiibwa yadde era ajja kulaba ngambwa. Namba 4, ng'omwana omuwala savingayo ka sente ka emergency. Savingayo ka sente ka emergency. Oleme kulirayinga ku mwami wo. Ebizibu biyinza otuukawo ne mugenda mu lusirika. Abasajja abamu balina omuze ogw'okutuuka ennaku z'omwezi 26 28 nga renti anaatera okuggwako yakusasulira ennyumba ne yeekyanga mu kkaawo. Kati n'obeera ng'olina kubeera ku maviivi taata nkoze ntya kuba tosobola kusasula. Kirungi nnyo bw'obanga okola ebintu byonna savingayo n'akasente akakutaasa. Kesi yeekyanze ng'osobola okwebeezaawo. Namba 5, buli lunaku lw'olowooza okugamba nti ngenda kuzaalayo omwana ng'omwana ow'obuwala genda okuzaala ng'olina obusobozi obulabirira omwana. Sooka onoonye obusobozi obulabirira omwana nga tonnazaala. Kinene nnyo. Abantu ayinza okuba nga akwagala nnyo naye n'afa bufi. Bino ebyobubenje ne bagamba omwami we afudde nga tolina kiddako. Abaana ogenda balya. Kyovola nkugamba nga tonnazaala sooka ofune omulimu. Omanye nti osobola okubeezaawo omwana wo wadde omwami akusuddewo. Kikulu nnyo. Ekisemberayo ddala. Bw'ofunanga omusajja ng'akuwayo kasente akeekyeyonoonere. Kano akasente akajja nga tokasuubira kwata emitwalo 5 genda out. Kozesaako ku savinga 80% ku sente ezo z'obadde tosuubira. Kubanga enedde relationship ne bweggwawo oyinza okubeera mu mbeera ennungi ey'esupportinga. Sente nga bakyakuwa sente ddala mu laavu mwaka gusooka ogwo myezi 2 sente ezo zijja ennyingi nga tozisuubira. To-upgradinga bulamu. Tokyusa saluuni gy'obadde osibira. Toyongeza bulamu bbeeyi gwe sigala ng'oli omu.
oba nviri obadde osibaze ebiri kwata ku sente ezo at least oli omugambe kankusasula emyezi 5 mu maaso nja kusibanga kubanga sente tekuumika bisere bisinga naddala gye bakuwadde obuwi ogikuuma kizibu omuntu ajja kuleka ave mu bulamu oberenga oli mu kudda bulamu bwakweyiya abawala abamu ojja kulaba the moment wotandika okulaba nti omwami wo gwoyina talina kasente kitegeeza genda omulonyo omulimu tonoonya musajja mulala the moment omusajja lwali kusuulawo ng'ate yabadde buli kimu lolitegeera ensonga zino 5 saving enamba z'essimu nga wakagwa mu laavu zifuna wooziwandiika togamba mwami bizibu byewaka muleke yeetumenga ye kuba tasobola kulangira nga ye yeetuma tokkiriza mukwano kubaawo gwa nfeffette mukwano ogwo ogutibaatiba ogwo tokkiriza mukwano mungi wakati w'abaganda bo na mwami wo togenda kusigaza kitiibwa beera bulungi